moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Amawulire genkuleetedde ganna ku nnyo nnyini ddala. Kituufu Oscar yafudde ne bamuziika ne mulimbo. Ge mawulire ge tuli mu kubeera nga twebuuza. Kyokka ate ne maama wa Baby Gloria avuddemu bulumi obw'enjawulo okulaga ennaku gye yayitamu we baamugamba mbunne era yasasulira muwala we tiketi n'afuna ne visa omutwala ebweru abasobole okubeera nga ajjamu olubuto. Ensonga eno yonna yonna ngikuleetedde wano ku SMX Media. Nsooka kukwebaza gwe yasubscribing edda ku SMX Media. Tiweebale nnyo, weebalire nnyo nnyini ddala. Tana kubeera nga osubscribinga. Ngenda kusaba mbi osubscribinge ongene ku notification bell ebisigadde obitulekere. Wano ku SMX Media soba bulungi nnyo kulangira business yo gutukulako obukubizi kw'ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Yes, ndoza katandike wa Oscar. Oscar fena tumujjukira bulungi yasooka labikira mu bifaananyi n'akatambi nga n'akasigiri katambula nako ng'agamba agenda ayokya bidomola bino ebibeera bitandise okubeera nga bitonya ng'agenda abyokya. Story eyo n'etambula nnyo ebifaananyi bino bitambula nnyo akatambi ako ne katambula nnyo paka we katuuka ku mukulu Bruno K. Bruno K we yakalaba n'agezaako okubeera nga amunoonya era bw'atyo n'amufuna. N'agezaako okubeera nga amuterawo embeera amugye mu mbeera eyo embeera n'amugjayo wuuyo n'akyusa n'amusala akaviiri eyali alabika ng'omulalu n'anyirira n'amwambaza ku masuuti n'agezaako n'okumufunira obuyambi obw'enjawulo n'ayagala n'okubeera nga amukomyawo mu music asobole okubeera nga addamu okubeera nga akuba endongo. Mwana wattu byaliwo nere ebyayogera byayogerwa we wayitawo akaseera twagenda okuddamu okuwulira Oscar ng'ali mu kubeera nga awanda muliro agamba Bruno K bamusindikira sente n'azirya bakadaama n'abantu abagezaako ng'okumuwa obuyambi sente yamala n'akola ki n'azirya zonna ng'azeddiza. Bruno K n'asirika era embeera bw'etyo twagenda okulaba ng'ezzeemu okubeera embi eri Oscar ono. Twasemba nera okulaba nga Oscar ali mu kubeera ng'alaajana ng'asaba ku buyambi okuva olwo tubadde tetuddangamu muwuliza wabula twagenza okuddamu okubeera nga tumuwuliza nga Bruno K ataddeyo Facebook post ng'agamba munira waliwo omuntu omu eyatuukiridde family ya Oscar n'agitegeeza mbu Oscar yafudde nera mu kubeera nga Oscar afa we batyo baamuziise na mulimbo. However n'omuntu yavudde ne information eno gitwalira eri family ya Oscar nga takakasa. So ate family ya Oscar netuukirira Bruno K. Bruno K agezeeko okubeera nga apostinga oba agezeeko okubeera nga anoonya amazima. So omuntu yenna alina information ku Oscar ng'omanyi waasula ng'omanyi waali ng'omanyi oba nga wamulabyeko olunaku lw'eggulo bambi vaayo otegeeze family ye otegeeze omuntu yenna gwe kikwata koza n'okutegeeza nze namba zange z'essimu kweziri tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga information eyo tugituusa eri family ya Oscar oba eri Bruno K kubanga tebali mu bweraliikirivu oli yabategeezezza mbu kirabika Oscar ye yafudde era we batu ne bamuziika mulimbo. Kati ate Oscar ye ng'omuntu bamunoonya tebamulaba so kyandiba ekituufu kyandiba ekikyamu not until nga tufunye information entuufu yayisobola okubeera nga eclarifyingibwa n'eno eriwo right about now okulanga Oscar tumanya amazima oba amayitirege kubanga right now tewaliwo n'omu amanyi mayitirege tewaliwo n'omu amanyi waabeera tewaliwo n'omu amanyi waasula ate information eri mu kubeera ng'ejja etutegeeza mbu Oscar yafudde. So amawulire ago tegenabeera nga gakakasibwa tuyinza gakakasa nga Oscar avuddeyo if not nga tavuddeyo nga tewaliwo information n'emu gye tufunye ku Oscar that means amawulire ago agenda kugayinza okubeera nga matuufu. Kyannaku nnyo nnyini ddala gwe wena na information ku Oscar nga wali omulabyekaawo ng'oba asuzeekaawo kumpi naawe ng'osobola okubeera nga omurecognizinga bambi vaayo otegeeze omuntu yenna nkugamba eyinza n'otegeeza nze ng'okuba ku ezo ennamba z'essimu z'oli mu kubeera nga olaba ku screen. Yes eyo nga tuvuddeyo omanyi bannange omuntu okujja mu butaalo bo mu mbeera ya celebrity kintu abasinga bonna kye baagala ensonga lwaki abantu bakola TikTok videos ez'enjawulo ensonga lwaki abantu beeyambudde ensonga lwaki abantu bakola buli kimu ekisoboka content ow'enjawulo okulaba nga bafuuka ba celebrities okulaba nga babeera abamanyifu naye mwana wattu obumanyifu bugirako embeera eyabo oba ebirungi n'ebitali birungi. Mama Baby Gloria avuddeyo okubeera nga atajja ku nsonga gye bamuteekako mbu yasasula muwala we air ticket mbu muwala we yafuna olubuto mu kubeera nga afuna olubuto engeri gye bamanyi mbu balokole biki n'ebisigadde ng'ebyo
n'atayagala kubeera nga aswala n'olubuto kulugiramu waneeno mu ggwanga lya Uganda mbu bajja sobola okubeera nga bamurecognizing oba nga bamulaba information elinkinge mbu Baby Gloria yagyemu olubuto mbu era n'amusasulira watyo ya ticket n'amutwala ebweru asobole okubeera nga olubuto Baby Gloria lwe yali afunye alugiramu eyo ebweru oba mu nsi z'ebweru oba mu America yonna yonna gye yagenda kyokka nga eno information yonna ene saturatingibwa ku mwana atalabangako musajja kwegamba ensonga eyo avuddeyo okubeera nga agitanyaako okubeera nga agiclarifying olw'ensonga kyamuluma kyabakosa bonga abantu okulaba nti ensonga ennene bwetyo bagimuteekako omukazi wattu agamba sina na ssente zikola kino na kino ate nfuna essente ezisasulira omwana wange mumutwala ebweru bamugyemu olubuto ku lwakatonda embeera yonna yonna yasobola okubeera nga agiyitamu era ensonga yeeno naye nga sinabeera nga ngikuterako kankusabira mbi subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Kyakuluma nnyo Gloria omwogerako nti ali lubuto. Kyannuma tuli bazadde omwana wange okumwogerako nti ali lubuto ate nga talulina ne bagamba nti yalinnya ennyonyi ne mbuuza dokita aliwo ye yalugjamu mu America era lyali ddwaliro ki nga tebalirina batandika omwogerako ng'ali 7 years ng'ali mu P7 ng'ali ndowooza 12 years ti Gloria ali lubuto bwe baamala nti ate mama we yamutute mu America n'alugjamu era nga nze nne ssente zitwala omwana mu America ajjemu olubuto okitegeera kati ate bwe baamala like those challenges zaaliwo zaali nnene naye Katonda yazirwana n'azijja ate kati bennyini be beeyogera mbu the only virgin we have in Kampala kwega n'ogamba abantu batabufu abantu bw'obasanga bawandiika ku Facebook anti abantu balina stress kwa Gloria yali 8 years ffe nga tumanyi tubeera n'omwana mulokole mu nnyumba Pasa Bugembo lwabulira enjiri era ye musumba we n'abuulira enjiri n'akola ki n'alokoka atayagala nnyo music we nange njagala nnyo music wa Pastor Bugembe kale ffe twasooka ne bajja. Kyakuluma nnyo Gloria omwogerako nti ali lubuto. Kyannuma tuli bazadde omwana wange okumwogerako nti ali lubuto ate nga talulina ne bagamba nti yalinnya ennyonyi ne mbuuza dokita aliwo ye yalugjamu mu America era lyali ddwaliro ki nga tebalirina batandika omwogerako ng'ali 7 years ng'ali mu P7 ng'ali ndowooza 12 years ti Gloria ali lubuto bwe baamala nti ate mama we yamutute mu America n'alugjamu era nga nze nne ssente zitwala omwana mu America ajjemu olubuto okitegeera kati ate bwe baamala like those challenges zaaliwo zaali nnene naye Katonda yazirwana n'azijja ate kati bennyini be beeyogera mbu the only virgin we have in Kampala kwega n'ogamba abantu batabufu abantu bw'obasanga bawandiika ku Facebook anti abantu balina stress kwa Gloria yali 8 years ffe nga tumanyi tubeera n'omwana mulokole mu nnyumba Pasa Bugembo lwabulira enjiri. Kyakuluma nnyo Gloria omwogerako nti ali lubuto. Kyannuma tuli bazadde omwana wange okumwogerako nti ali lubuto ate nga talulina ne bagamba nti yalinnya ennyonyi ne mbuuza dokita aliwo ye yalugjamu mu America era lyali ddwaliro ki nga tebalirina batandika omwogerako ng'ali 7 years ng'ali mu P7 ng'ali ndowooza 12 years ti Gloria ali lubuto bwe baamala nti ate mama we yamutute mu America n'alugjamu era nga nze nne ssente zitwala omwana mu America ajjemu olubuto okitegeera kati ate bwe baamala like those challenges zaaliwo zaali nnene naye Katonda yazirwana n'azijja ate kati bennyini be beeyogera mbu the only virgin we have in Kampala kwega n'ogamba abantu batabufu abantu bw'obasanga bawandiika ku Facebook anti abantu balina stress kwa Gloria yali 8 years ffe nga tumanyi tubeera n'omwana mulokole mu nnyumba Pasa Bugembo lwabulira enjiri era ye musumba we n'abuulira enjiri n'akola ki n'alokoka atayagala nnyo music we nange njagala nnyo music wa Pastor Bugembe kale ffe twasooka ne bajja naye nabo ba legendary kubanga balina be bayimbidde